Obukonge bw'obululu obulala obunaakozesebwa mu kulonda kwa bonna okw'omwaka guno 2026 nabwo butuusiddwa. Omusasi waffe mu Nandagwe John Musisi kaatuwa ebisingawo. Julius Mukyunguzi omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga yayaniriza obukonge buno ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe ng'ali wamu ne bakkomishona n'abakugu abalala mu kakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda. Obukonge obuleeteddwa olwaleero mulimu obwali bwasigalayo bakansala ku lukiiko lwa disitulikiti okugattako bassente ba disitulikiti omu ku bo buleeteddwa okwo kuliko n'obw'abammeeya b'ebibuga eby'enjawulo nabo butuusiddwa mu ggwanga olwaleero. Ono agamba obululu buno bugenda kuumibwa butiribiri. Naye palese tufunye wano ebibokisi byetufunye ebinene biri 247 mu ebyo 144 byabo bya bukonge oba ba district ne city chairpersons basentebe ba district n'ebibuga 103 pallets ezo ebox ebyo birimu obululu oba bukonge oba aba district woman councillors oba abakyala ba councillors ku mitendera ejja district. Kati obukonge obwo bwonna butuuse wano oba aba women councillors buzze mu bujjuvu bwonna oba aba district chairpersons ne cities buzze mu bitundu ekitundu ekirala kijja kujja naye twagala kutegeeza bannayuganda nti akakiiko k'ebyokulonda keetegefu olwedde kino kyemulaba. Julius Kyunguzi mu ngeri y'emu atemyetemye ku muwendo gw'obukonge bw'obululu obutuusiddwa mu ggwanga olwaleero. Bwegatta ku obwo obwajja ng'omwaka guggwa mu Desemba ng'obwo bwalimu obukonge obwa presidential elections awamu n'obwababaka mu parliament. Elected member of parliament awamu n'ababaka abakyala abakiikirira districts. Obwo bwasooka naye olunaku olwaleero tufunye obwo obwabo abeesimbyewo ku Western Entebbe owa district awamu ne cities awamu ne bakansalazi abakyala ku mutendera ogwa district. Obukonge buno obwa gavumenti ez'ebitundu bwakubisiddwa mu nsookuli United Arab Emirates, Buyonaani n'ensi endala. Obukonge buno butuusiddwa mu ggwanga wabula nga wakyaliwo misango egyawaaba mu kakiiko k'ebyokulonda ku bantu ab'enjawulo abaasunsula okuvuganya ku mitendera egya gavumenti ez'ebitundu n'abaka ba paalamenti naye nga akakiiko k'ebyokulonda tekannasala misango egyo. Kinajjukirwa nti akakiiko k'ebyokulonda kaabuulira eggwanga nti ebifo byonna ebiriko okwemulugunya nga tekannasala misango egyo obukonge bwabyo tebunnatuuka kufulumizibwa okutuusa ng'emisango egyo gisonjoddwa. Mu kiseera kino akakiiko k'ebyokulonda akakola butasabuka butasa mwoyo okuteekateeka obukonge bw'obululu ku mutendero gw'obubaka bwa paalamenti n'okwa gavumenti nga buteekebwe mu bitundu gye bunaatambulizibwa mu bintu mwe bunaatambulizibwa okutuuka mu materekero g'akakiiko k'ebyokulonda. Ensonda ziwulidde Kyabasa nti okutandika n'ennaku z'omwezi nga 11 omwezi guno ebikozesebwa mu kulonda byakutandika okutwalibwa mu bitundu by'eggwanga ebiwerako gye binaggyibwanga ennaku z'omwezi 15 ku lunaku lw'okulonda olwo bituusibwe mu bifo ebironderwamu ebisukka mu 7,000. Okulonda ku mutendero gw'obubaka bwa paalamenti ne pulezidenti kulibaawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno z'ennaku 11 kati ezibulayo okuva leero. Ebyo nga bikyali bityo eyeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti w'Obukomansimbi North Munnajjema Haji Katerega Muhammad addukidde ku poliisi y'Obukomansimbi n'atuusaayo okwemulugunya olw'ebikolobero byagambye nti bisusse okumutuusibwako n'abawagizi be. Haji Muhammad Katerega alabudde nti singa poliisi teekomye kubalaatira mu nsonga zino yandiwalirizibwa naye okuyungula abantu be okwaŋŋanga abo abatuusaako ebikolobero. Yalumbaganya emmotoka yaffe ey'ekika kya Noah n'agikuba endabirwamu era n'ekubibwa emiggo mu mbiriizi ebulamu neeyiika. Era ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'okumi omuntu y'omu ne ttiimu ye baakuba emmotoka yange ey'ekika kya Kaligina endabirwamu neeyiika. Ensonga zino zombiriri nazitegeeza poliisi kyamukisa mu binti poliisi tennabaako kyonna kyekola. Njagala okukoowoola poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe nti embeera eno ey'ekisibira mu bbwa singa eneerekebwa n'etambula bw'etyo kijja kuleetera obuzibu mu kalulu kano ketulimu. Abantu bandiwalizibwa nabo kubeera nga batwalira amateeka mu ngalo ne babaako kye bakola kubanga gye basuubira obuyambi balebekanga obutafuniddwa. Nja kukubiriza bannabukomansimbi ne bannayuganda bonna nti akalulu kaggwanga 15 n'olwekyo tewaliiwo kyetaagisa kubeera nga abantu beeyisanga ebisolo. Ebyo nga biri bityo akwatidde ekibiina ky'NUP bendera ku bukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde bannayuganda ku bannabyabufuzi abasiga obusosoze mu mawanga nti balabe ba ggwanga.
Kyagulanyi Ssentamu okwogera bino abadde mu kitambiro kya Misa e Sironko n'ategeeza nti Uganda etuuse ekiseera ng'abantu beetaaga bave mu by'okuwalagana bagatte amaanyi okwetakuluzaako obumbula. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti buli munnayuganda agabana kyenkanyi ku Uganda eno kale nga tewasaana kubaawo kuboola mu baana n'ebyana. For all of you children that have seen us in this campaign, you don't see us waving the picture of Kyagulanyi, the presidential candidate. No, but we carry the national flag because our mission in this campaign is to unite the people of Uganda, is to look at each other as brothers and sisters, is to create a new country where all of us are going to be the same, regardless of tribe, regardless of religion, and regardless of gender. We hope to create a new country where all of us will be proud, where all of us will be equal, and where all of us will be living the magnification of the glory of God. Ebyo nga biri bityo Commissioner wa Parliament n'omubaka wa Nyendo Mukungwe omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Front ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba alabudde ku bumu obugenda okukozesebwa mu kulonda okwa bonna n'agamba nti mu nnongosereza mu mateeka g'ebyokulonda ze yali ategeka okwanjulira Parliament mwe mwali n'obuumu obwo. Omusasi waffe Saalongo Edward Tomusange Kayinja alina ebisingawo. Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba era nga ye mubaka wa Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka yasinzidde mu lukuŋŋaana gaggadde ye ne babaka banne ne bakansala ba DF lwe baakubye mu kidda Kisuuna mu kunoonya akalulu n'agamba nti obuumu obwo kompyuta yennyini tebagiteekamu ne bagiragira kyekola era tewali amanyi kye baabuteekamu kyokka n'abasaba bakeerenga ennaku z'omwezi 15 omwezi guno balonde. Abakadde abatalina maanyi mubakeezera basobola okukola ki? Kuba ebintu by'obuuma by'abakama birimu ebizibu. Akuuma ako kompyuta byabakama ne banne be baakasambye kwogera situbimanyi. Bayinza okuba nga baakagamba tezoolera ssaawa 6 nga weebakamu ng'owummulamu. Nakyo kikola ki? Kisoboka. Bayinza okukagamba bazoolera 9 ng'onywa ku juyisi bakawummulamu. Ebyo byenjogera si lugambo kubanga nali njagala ffe abaagala enkyukakyuka twetaaga okuteekamu ebintu mu kuuma ako. Owekitiibwa Mpuuga yagambye nti oli ne bw'aba alina enge bw'atuuka mu kibuga Masaka n'atunulwa ku bikoleddwa akkiriza bukkiriza nti ababaka ba Paalamenti abasatu ab'ekibuga kino omugabo gw'ekibuga bagulwaniridde ne yeebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka eyalwanirira bannamasaka ne bafuna ekibuga kino Masaka era ye ne banne ne basuubiza obutaswaza Ssaabasajja Kabaka nga bajja kulaakulanya ekibuga kino. Tugenda maaso okukola ebyo ebifuula ekibuga kino ekibuga ekyenjawulo. Dr. Abedi Bwanika ye ssentebe w'olukiiko olukola enguudo mu kibuga kino Masaka era tukulembedde bulungi okukyusa feesi ya Masaka. Ekibuga Masaka ne bw'okigamba nti kikole kilomita 1 ku ssente ze mukuŋŋaanya wano kyobola giggusa. Mulimo gwaffe okulwanira mu Paalamenti Masaka efuna omugabo gwayo ng'abalala bwe bafuna ogwabwe. Omubaka wa Kimanya Kabonera Dr. Abedi Bwanika yayogedde ku pulojekiti ez'enguudo empya ezigenda okukolebwa ziteekebweko n'ettaala z'oku nguudo. Tugenda kwongera mu tawuni zaffe zino nga Kidda, Kisuuna, tukakase nti abantu baffe ate ffe twakkiriziganyiza abasatu akalulu nga kawedde kagwa mwezi guno ate bwe nkalaba ne bw'onoogenda kunda twabangudde. Omubaka Juliet Kakande Nakabu yagambye nti bye bakoze mulimu ne bannamasaka bye baali batasuubira n'asuubiza tebajja kwongera okuteeka ssente mu bibiina by'okwekulaakulanya bawonye bannamasaka bammanerenda abababbye ne bakunakuna. Meeya wa divisioni ya Nyendo Mukungwe nga ayagala kya meeya wa Masaka City Owekitiibwa Nnaku Musana n'ayagala ekya meeya wa divisioni eno Yiga Joseph baasuubizza bannamasaka obukulembeze obutaliimu bulyake n'okukuuma ebyobugagga by'ekibuga Masaka.